Amanya bampita Simple MC abasinga mwankazaako erya Kali Lugambo Pro Max. Nze omu ku bantu mu Uganda eggwanga Uganda beryesiga nti singa wabawo agaguddewo always we make sure nti munna Uganda agafuna. Yes, twewaayo kubanga tubawo olugambo. Ku lugambo kwe tutava. Ate namwe nebaza mu betuwa olugambo kuba namwe ku lugambo temuluvaako ne mulutambuza. Kati neno nsaba ogivuge etuuke ku buli omu. Nkwanjulira Zaid Lighting Store. Tuli bakakensa mu kikwatagana n'amataala. Oyina ennyumba yo, tuyina bedroom lights ezakabi. Tuyina lights ezibeera mu ddiiro nga ziri kumite. Tuyina lights, oyina restaurant, oyina apartments, oyina essomero, oyina factory. Gwe ssebo banyabo alaba video eno bambi nkusaba mujje mutuwagire Zaid Lighting Store. For more information please kube essimu eyo oba tuweereze WhatsApp essimu ezo zolaba wansi tubeere nga tukwatagana. Twebaza mwena bagezezaako ku reaching out to us. Tubebaza ne wankubadde nga temunnagula naye tuyina essuubi nti mujja tuwagira kubanga yeffe bammwe. Kati njagala ovuge video. Oluvanyuma lw'akalulu ke twakavaamu ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa January basabo ne banyabo waliwo bannabyabufuzi abeewaggula nga balowooza b'amaanyi nnyo ne basalawo okugowinga against ekibiina ekigambibwa okuba nti kyekyabaleeta abamu kyekyabaleeta abalala kyekyabazza mu parliament because ensi yali ebazize naye okujja kwa national platform abantu nga Mathias Mpuuga abantu nga Meda Lubega Segona n'abalala bangi mubamanyi basobola okudda mu parliament lwansonga bagira ku kadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Now this time round oluvanyuma lw'okulowooza nti baasuubira nti kye baakola mu 2021 bagenda kujja nga beerippye ku kibiina ekirala basobola okudda mu parliament basaba ne banyabo. This time round National Unity Platform yakomya their political career mu parliament. Now tuzze tukola okulondoola kwabo abasalawo okugowinga against ekibiina kya NUP ne bajja ne besimbawo mu kaluluwa gye bali basebo ne banyabo. Kirabika ng'ensonga zo zirabika si nnungi nga tubadde tusuubira. Omukyala eyali omubaka omukyala owa Mityana district mu lukiiko olukulu olw'eggwanga parliament amanyikibwa nga Joyce Bagala ntwatwa y'omu kwabo abagowing against the political party NUP oluvanyuma lw'omu makadi n'asalawo okujja independent baamukuba akalulu bassebo ne bannyabo. Guess what? Bambi mukazi watu yeeyodde n'asalawo okugenda oba okuddayo ku mulimu gye yali akola. Joyce Bagala ntwatwa yali mukozi wa NBS. Era olunaku olwaleero alabiseeko ku screen omulundi gwe ogusooka ever since lwe yakubwa oba lwe yayingira parliament. This time round talabisenga gwe bakyazizza wabula alabisenga host. Newankubadde nga tubadde tumusubira kubeera ku NBS basazeewo ne bamukasuka ku Sanyuka TV ku show ebeerawo ku makya. Abadde agikola abadde kungu n'omukyalo oyo Happy Powers. Wabula kirabika kungu balabika balinayo bamutadde ne bateekawo omukyala amanyikibwa nga Joyce Bagala ntwatwa. Asazeewo nakkiriza nti bannaye kanzireyo. Wabula kiki kyendabye mu kikolwa kino ekya Joyce Bagala. Joyce Bagala ntwatwa aweereddwa programu y'okumakya emanyikibwa nga Morning Express. Muno bakyazaamu bannabyabufuzi era mubadde mulaba nnyo omukulu Munyagwa. Mubadde mulaba nnyo abakulembeze ab'enjawulo mainly abakulembeze abalina grudge ku National Unity Platform. Kati gwe ssebo bannya bandaba sho bagikwasizza Joyce Bagala ntwatwa agenda okyaza Bamunyagwa agenda okyaza n'abakulembeze abalala ntwatwa tosobola kikweka munna Uganda
tayagalangako NUP era talijagala olw'ensonga bamumakaadi nejjukira nti yali yesimbyewokko nga tayitamu wabula okujja kwa NUP yaddamu ne yesimbawo ku kaadi ya NUP n'ayitamu. Awo NUP yali nnungi. Essaawa zino teyayiseemu olw'okuba bamumye kaadi. Bamukyaziza olunaku olwaleero akyazizza kanso Elias Luyimbazi Nalukola. Katusabe nti agenda kubeera professional enough because she's one of those people mu field ya journalism bwe twali tussaamu ekitiibwa era bwe twali tuwa ekitiibwa ekyenkomeredde because yali akola omulimu gwe bulungi nnyo. Let's hope nti this time round teguyonooneke kubanga agenda kuba akyaza abakulembeze. Let's hope she will not be biased. Tunoonyereza ku balala gwe ssebo bannya bandaba. Omukulu dokita alya abalwadde be Abedi Bwanika anti veterinary doctors oyinza omuntu alira akabuziko n'agamba akano kafudde ogenda otuuka okukyala ewuwe ng'ewaawe basika bifi bya nnyama ya mbuzi. Abedi Bwanika ye okuva akalulu kaggwa bassebo ne bannyabo taddanga mukulabikako wadde ku TV oba ku radio. Yali nnyo musajja muganzi ku balometa ng'akyazibwa nnyo ku TV ez'enjawulo nga ku CBS tavaako. Abedi Bwanika ye ensi wallahi yagijjako amaanyi. Abedi Bwanika ensi yagijjako amaanyi. Lubega mukaaku ever since then taddanga mulabikako ku TV either ku radio naye ensi yagijjako amaanyi. Michael Mabikke naye ensi yagijjako amaanyi. Kati bakkiriza twebuuza ekibiina kyabwe kye baali bavuga ekya Democratic Front because Lubega mukaaku si Secretary General oba simanyi alina kifo kyalinaawo banemuntereezemu mu comment section because omu ku bo yentwatwa Joyce Bagala tumulabye akkiriza n'agamba bannaye awanyuwaawo kaneegendere neekolere. Mbeda Lubega Segona yaddayo mirimu gye gy'oba lawyer council era y'omu ku bawolereza Muwanga Kivumbi. Ani omulala Kakembo Mbwate Kamwa yes simanyi kyaliko bannaye alina amanyi Kakembo Mbwate Kamwa bwali. Please let us know if there is something we can do as Ugandans. Togezanga at any point neweteeka maanyi gaba tosobola kumalako naddala omuntu asobola okumalako yoyo ali ku side ya NRM. Naye gwe kasitogezaako okulaga nti oli mu side y'abantu ngaye ebikolwa byo byawukana ku bya side y'abantu tosobola kufuna mirembe. Wallahi gwe mbulira yalina emirembe. Amanya n'eddoboozi bampita Simple nannyini wa Zaid lighting store tubeebaza bannaye abatukubidde ku busimu ne tusaba bannaye mwongere mujye mutuwagire tukuliga amataala mujye mutuwagire tuli bantu bammwe mubeere bulungi.